Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi ja'ala at-taqwa libasa as-salihin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'd. Amatenda amajjuvu nga Allahu jalla wa ala ebbanga lyonna. Allahu jalla wa ala gotusaba era gotukabira ennaku yaffe ebbanga lyonna. Allahu jalla wa ala akkiriza nze naawe andaba era mpuliriza tubeerenga essaawa eno tukola kye tukola era essaawa eno tubeerenga obudde tubuwaddeyo tusomese eddiini era naawe ogiwulirize mbeera ng'osomesa munno ky'oba oyizeemu ebbanga lyonna Allahu jalla wa ala agenda kukusasula mu birungi byereere. Nenzaako okusabya nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyalwana ennyo eddiini obusiraamu okutuukako nze naawe ampuliriza era ndaba kiba kya bbeeyi nnyo ebbanga lyonna okubeera nga olowooza ku nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ng'omusaalira gamba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Twala akadde neekaba katono nnyo mu lunaku obeere ng'osaalira omubaka ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Omusajja omu yabeera nga teyali bulungi mu nsonga z'essente n'agenda ne yeewola omusajja omu omugagga n'amuwa ebbanga ly'anaamusasuliramu, naye ebbanga bwe lyayitawo omusajja oyo ne bamuyita mu kkooti nga ssente zimulemye, naye omulamuzi ng'agenda omusiba yamugamba yamugamba omulamuzi, mbadde nkusaba nvudde waka nga simanyi kigenda kuntuukako, naye nsaba nzireyo ewaka ntegeeza abantu bange nti nno ngenda kusibibwa. Omulamuzi yamugamba ani agenda okweyimirira? Sajja nga talina amweyimirira, naye yagamba Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam agenda kunneeyimirira. Abali mu kkooti beewuunya nnyo ne bagamba Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Allah yamujjulula, naye agenda kumweyimirira atya. N'agamba ku laavu gye nnyina eri omubaka siyinza kubeera nga muswaza, siyinza kubeera nga anneeyimirira neme kudda. Omusajja oyo yaddayo ewaka, ekyamuyamba nti omulamuzi naye yayinamu akatya Allahu jalla wa ala ate nga ayagala nnyo Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Sajja we yaddayo ewaka n'abeera ng'agamba mukyala we bagenda kunsiba olw'akasente akannemye okusasula. Tukube example, bamuwola emitwalo 10 egya Uganda. Omukyala n'amugamba ani akweyimiridde mu kkooti? Yamugamba ow'ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yanneeyimiridde. Omukyala n'agamba yewe kiba kyekyo, naye baŋŋambe ngenda kuddayo enkeera mbeere nga nsibibwa. Naye omusajja we yali mu kirooto, Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'amulabikira n'amugamba omusajja akubanja enkeera genda omugambe nti omusajja akubanja yakututte mu kkooti ng'ogenda kusibibwa, naye bakwewa omusajja omugagga omu gy'okeera ku makya omugambe Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam obadde omusaalira emirundi 10 olunaku, naye olunaku lw'ejjo tewagiwezezza olw'ebyakutawaanyizza. Omusajja oyo omugambe Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam agambye malira ekyetaago kyange. Omusajja oyo yakeerayo ew'omugagga oyo n'amugamba Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yaŋŋambye obeere nga omalira ekyetaago kyange. Yamunyumiza embeera yonna nga we yeewola ebbanga liweddeyo bagenda mumusiba. Sajja n'amugamba nkakasa ntya nti nno Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ye yakusindise. N'amugamba Nabi Muhammad agambye obadde omusaalira olunaku emirundi 10, naye olunaku lw'ejjo
emirundi 1000 tewagiwezezza olw'ensonga wali wafunye ebyakutawaanyiza. Musajja n'agamba ago mazima ejjo emirundi 1000 saagiwezezza. N'akwata emitwalo 10 kaŋŋambe emitwalo 10 gye baali bamubanja n'abeera ng'agiwa omusajja oyo. Musajja aba agenda n'amuyita n'amugamba olwa laavu gye nnyina eri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nkongeddeyo emitwalo 10 endala. Musajja alina emitwalo 2 kati. Musajja nadda mu lugendo okugenda ew'omugagga, nadda mu lugendo okugenda ku kkooti gye baamugambye gy'alina okugenda. Yatuuka omulamuzi yatudde dda n'amugamba musajja gwe obedda nkola ki? Nkulinda era mbadde mmanyi ensonga yaffe ogikutuddewo naye olwa laavu gye nnyina eri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nkuwadde emitwalo 10. Musajja kati awezezza emitwalo 3. N'amugamba kati genda ew'omugagga oli eyakuwola eyakuleese wano obeere ng'omusasula. Musajja ava ku kkooti atambula agenda ew'omugagga eyamuwola. Omugagga n'amugamba musajja gwe oluddeyo nnyo obwedda nkulinda naye olwa laavu gye nnyina eri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wallahi ebbanja lyo ndikusonyiye era kwatayo ne gino emitwalo 10 obeere ng'ogenda omala ekyetaago kyo. Musajja n'aweza emitwalo 4. Ebbanga lyonna bw'obeera nga weesigamidde nnyo ku Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'omusaalira agenda Allahu jalla waala agenda kukumalira ebyetaago byonna by'olina mu bulamu. Tokaaba nnaku nga solutions weeziri. Sinza Allahu jalla waala musabe ajja kwanukula. Teneeza Allahu jalla waala salira omubaka ogenda kubanga weeyagala ebbanga lyonna. Ebbanga lyonna tulina okuba nga tusaba Allahu jalla waala olw'ensonga ye yatuleeta ku nsi kuno okumanya tuyinza omumusaba ebbanga lyonna. Ne bannyaffe we bamugamba nti nnaali lubuto asaba Allahu jalla waala n'amugamba ya Allah nsaba ompa akaana akalenzi nga talinaba kgenda mu sikaani. Kyebuuze lwaki otwala obudde bwo ng'osaba omuntu? Lwaki otwala obudde bwo nga weegayirira omuntu ng'eyakutonda waali? Allahu jalla waala agamba mu suratul Ghafir wa qala rabbukum id'uni astajib lakum, munsabe nja kubaanukula. Munsabe nja kubaanukula. Eyakutonda eyakuleeta ku nsi kuno akugambye nsaba nja kukwanukula naye ate gwe tomusaba. Weekwasa bingi ogamba Allahu jalla waala musabye edduwa zange takola ki? Tannyanukula. Allahu jalla waala musaba buli kadde tannyanukula. Simanyi lwaki. Tomusaba mu butuufu bw'okumusaba. Allahu jalla waala yali yassa aya ng'agamba Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'amugamba wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watu da'i idha da'ani. Abantu ya Rasulallah we bakubuuza nti ndi wabagambe ndi kumpi nnyo nabo nyanukula yenna omuddu abazze mu maaso gange n'ansaba. Weebuuze Allahu jalla waala musaba. Weebuuze musaba mu butuufu bw'okumusaba. Tugenda mu maaso ga Allahu jalla waala naye ng'emitima gyakaluba, omutima totutteeyo omutima gwo gwonna. Tuula wansi omugambe ya Allah gwe yantonda. Ayi Allah leero kino nga kiganye. Ayi Allah olunaku nga terutambudde bulungi. Ya Allah nkusaba kino. Ya Allah nsaba abaana abalongoofu. Ya Allah nkusaba kino. Naye tukwenyesa Allahu jalla waala otuuka mu maaso ngamba ya Rabbi n'ompayo ka primo akakadde, lwaki oyagala akakadde? Mugambe ya Allah nsaba ompe Range Rover, nsaba ompe empenkoni. Allahu jalla waala agenda kuwa nga alaba ki ekikusaana. Sometimes Allahu jalla waala etumala omusaba oyinza okugamba ate batugambye tusabe Range Rover ate n'akuwa primo empya ng'ogamba Allah eno si yebadde ensaana. Allahu jalla waala kyonna kyakutuusaako, kyonna kyakuwa, ky'oba omanya aba akukoledde right decision, aba akuwadde choice ekusaana gwe kennyini. Olw'ensonga akimanyi nti nayinza okukuwa mpenkoni n'obeera nga tokyamusinza. Ayinza okukuwa emmotoka ennene n'ebeera nga tekyakola ki?
ekumazeemu yonna tokyasobola gimaintaininga akuwa ekintu kyonna ekikusaana. So ebbanga lyonna tubeere nga tusaba Allahu jalla waala olw'ensonga agenda twanukula. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba Allahu jalla waala ayanukula omuddu yenna buli dduwa gy'asaba ebbanga lyemalanga edduwa eyo teriimu kukyankalanya kukutula luganda dduwa nga mbi. Allahu jalla waala edduwa yonna ajanukula. N'agamba nti nno Allahu jalla waala ayanukula edduwa mu miteeko esatu. Omuteeko ogusooka Allah asobola okukuwa edduwa gy'osabye n'agikuweerawo awo wennyini. Osabye obugagga Allah n'abukuweerawo awo wennyini. Ogwo muteeko gwa dduwa ze tusaba Allahu jalla waala asobola okukuweerawo awo wennyini. Omuteeko ogwokubiri Allah asobola okukuterekera ky'omusabye n'akikuwa ku yawmal qiyama. Yaba n'ensonga lwaki akikuterekedde abeere nga akikuwa ku lunaku lw'enkomerero. Omuteeko ogwokusatu Allah asobola okukuggyirawo ekibi ekyenkanankana ky'osabyemu. Mithal, Allah osobola omusaba kaŋŋambe emmotoka, osobola omusaba emmotoka ennungi, Allah n'atagikuwa naye ate n'akukingiriza ogenda mu shiriki. Fumiitirizaamu shiriki n'emmotoka ey'ettabbu otwalawo ki? Allah okubanga akukingiriza okukola shiriki. Asobola okubanga Allahu jalla waala akirabye nti wenaamuwa emmotoka agenda mu shiriki naye n'akukingiriza emmotoka n'atagikuwa naye noddeeyo n'ogamba Allah buli wemusaba tannyanukula, Allah simanyi oba nazza gwaki ku nsi kuno. Allahu jalla waala akuwulira, buli ky'omusaba akiwulira, naye ky'oba omanya mwegyo emiteeko esatu mwayisirizaamu edduwaazo. Asobola okukuwa kuweerawo nga wakasaba, asobola okikuterekera n'akikuwa ku yawmal qiyama, oba asobola okukuggyirawo ekintu, asobola okukuggyirawo ekibi ekyenkanankana ky'osabye. Baddu ba Allah b'ekitiibwa, leero tugenda kwogera ku ofuna otya omwana omulongoofu. Ofuna otya omwana omulongoofu? Tuzadde abaana, naye abaana tubazadde, naye weebuuze abaana abange balongoofu? Okufuna omwana omulongoofu si nti nno ŋŋenda kuzaala mbeere nga ntwala omwana wange ku ssomero ery'eddiini. Kino twakiyiga, gamba abaana kasita nkututte mu ssomero ery'obusiraamu ye gw'omanyi, naye omwana omulongoofu tumutandikire eno wansi ewa ku mukyala. Omukyala wenna mpuliriza, omusajja yenna ndaba, omwana omulongoofu omufuna kutandika eno gye tutandikira wansi okwogereza okukola ki. Ennaku zino osanga jamani omuwala nakuba n'omusozekamu obugambo bwo n'omugamba akusula ku mutwe nga nviiri byonna. Naye weebuuza omukyala oyo mulongoofu? Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba omukyala yenna tumufune. Otwala omukyala ng'ogendera ku mitendera egimu, obugagga bwe, family status ye, eddiini ye, weebuuze omukyala gw'onyina wamufuna ayina eddiini oba wamukaka bukasi? Tubasanga mu makubo eyo nga jamaani Sheikh kati anyirira. Lumu naliko mu gurupu eya WhatsApp, Sheikh Zubadu Sali n'agamba okufuna omukyala yenna sooka ogendeko ku TikTok olabe embeera ze. Abaana bali ku TikTok bannange balaga maalumaat. Naye weebuuze omukyala gwe nnyina namufuna already mulongoofu? Tulimbe bakadde baffe. Omuwala n'ofuna omusajja atali musiraamu n'omugamba nti nno taata ono ye Swaibu, ono ye Hasani, ninga wallahi okimanyi ye Pawulo, okimanyi nti nno ye Peter, naye ate olimbe kitaawo ky'oba omanya oba teolimbe kitaawo, weelimbe gwe nga gwe ku mutima. Ensangi zino
tutwala abawala n'omutwala mu makaago n'ogamba tujja kukyala taata Ramadani weetuuka ate n'ogamba baba woowe. Obwo bw'obaddemu weebuuze bufumbo. Ebbanga ly'omaze ne Faruuko, ebbanga ly'omaze ne Hasani, obwo bufumbo nga tebabawoowanga. Tukaba nti nno abaana abaffe boononefu, abaana si balongoofu, naye weebuuze nabafuna ntya abaana bano? Abaana bano nabafuna ntya? Abasajja abasinga tutya okugenda mu maka g'abakyala baffe okutwanjulayo, tutya okugenda mu maka g'abakyala baffe okulaba ku bakadde tumanyagane, famire zeemanye. Tulimbalimba, ofunye omukyala wali mu kikuubo mwezi gumu, girlfriend mudeetinga mugenda kwa kashiyawa, jamani n'omutwala mu maka nafuuka, era nga bagamba oyo mukyala gundi ne muzaala abaana wuuyo omu babiri era nga bagamba taata gundi. Naye weebuuze omukyala oyo natunulira family background ye? Omukyala oyo ewaabwe balina ku ddiini? Omukyala oyo yeeyisa atya? Asobola okwebikkirira? Omukyala oyo asobola okubanga woba toliiwo tasaala, naye ate nga wojja akeswala nga sometimes nga n'ebyasoma byennyini tabimanyi. Weebuuze omukyala gwennyini essaawa eno mu maka, nsaba Allah mpa abaana abalongoofu, omukyala ono namufuna ntya? Beginning yali etya? Ebbanga lyonna obulombolombo obwo tuyinza ku mbeera gye tulimu ennaku zino, siyinza funa mukyala lwa bugagga bwe, naye tutunulire ebintu bibiri: family status ye, omukyala oyo avaawa, n'eddiini ye kyekisinga obukulu. Omukyala eddiini kikulu nnyo kugga omusajja, si mukyala yekka, n'omusajja. Omukyala ofuna omusajja, eddiini ye ali atya? Ewaabwe bali batya mu ddiini? We tunaatereeza eno wansi gye tutandikira, haqqan tugenda funa abaana abalongoofu. Omwana omulongoofu omufuna otya? Tusooka tutereeza eno wansi gye tutandikira. Twegomba kala, twegomba makeup, twegomba ki, twegomba ebintu bingi. Naye weebuuze omukyala ono gwe ntwala mazima ddala mulongoofu? Omukyala ayina eddiini? Bantu bangi ennaku zino mu kibuga tufuna abantu be tutamanyi. Kasita omanyaako omuntu ogwa sister oba brother n'oyigamuko muko oba omaze, naye ate nga tuyina ttambulira mu mitendera ne batuwoowa ne tuzaala abaana nga marriage yennyini erimu baraka. Nye gwe weebuuze Allah n'ateeka atya baraka mu bufumbo bwo? Nga beginning wamufuna mu kikuubo jamaani, wuuyo mwezi gumu omututte ewaka, omanyi mu famire yaabwe omanyiyo na muganda we yekka. Taata omukubira kasimu takulabangako, ewammwe bamuyita mulamu. Kyebuuze omwana omulongoofu. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba omwana Adamu yenna waafa emirimu gye gyonna tegiddamu kukola ki? Kutambula, okuggyako emirimu 3. Omulimu ogusooka erimu gye batambuzza omwana yenna, omwana wo n'amuzaala n'omusomesa eddiini, wanaafa oba naawe wonaafa emirimu gye gigenda kulekeraawo okukwatibwako eswala, okusiiba, okusaddaaka. Naye omwana oyo ng'omusomesezza eddiini agenda kubeera nga erimu gye yasomesa, nze mudde bansomesezza, nange nsomesezza, bonna akajegere konna, buli we nnaasomesa n'okwata n'omulala n'amusomesa n'omulala n'asomesa, empeera ezo zigenda kuba nga zikyatambula kajegere ku kajegere. Owokubiri, waladun swalih, omwana omulongoofu. 100% omwana atali mulongoofu wallahi tajja kusabira ng'ofudde. Ekyo kyo kimanyikiddwa. Omwana omulongoofu
yasabira ku kitaawe, yasabira ku bakadde be. Naye omwana atali mulongoofu tagenda kusabira jamaa. Oterezeza wansi, ofunye omukyalo omulongoofu alina eddiini, babawooye mateeka, abazadde bamanyi amateeka gonna Allahu jalla waala ge yateekawo kufuna omukyala ogagoberedde. Toyinza butafuna mwana mulongoofu. Ebbanga lyonna omwana gw'ofunye nga mulongoofu agenda kusabira nnyo ng'omaze okufa. Taata yenna ampuliriza, mama yenna andaba era ampuliriza, omwana tusse nnyo essira ku baana baffe. Abaana kintu kikulu nnyo, abaana tubagayaliridde, abaana tubazanyisizza. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba omwana atandika esswala tumwagazisa esswala ku myaka 7 ne tutandika ogiteeka mu nkolo gimukaka ku myaka 10. Weebuuza owuwa alina emyaka 10. Naye esswala lutalo, mulimu amaka Allahu jalla waala galuŋŋamizza. Tusaba ffenna abeere nga Allah atuluŋŋamya. Mulimu amaka jamaani nga tokomba ku mmere nga tonnasaala. Tunuulira omwana oyo okuva wansi nga bamugambye tokomba ku mmere nga tonnasaala. Mutunuulire mu bukulu bwe agenda bbeera atya, kimukuliramu mu bwongo ng'akimanyi wemba sinnasaala emmere sigikombako. Naye abaana tubawa emmere, omwana n'asaala esswala eya dhuhuri n'agisaala ku ssaawa 9. Weebuuze omwana owange wanaakula agenda kubeera atya? Twagadde nnyo abaana bano. Allahu jalla waala yagamba almaalu walbanina zinatul hayatu dunya. Emmaali n'abaana byaffe byakwewunda byaku nsi. Buli lw'otuula mu ntebe yo n'olaba abaana bo nga bali awo bazannya, jamaani ebyo bimuli byakwewunda byaku nsi, ogenda obirekewo. Ate ebbanga lyonna wonna amala okugenda bagenda sigala bazannyanga nga aliwo. Tolowooza nti nno wonna agenda abaana bange tebagenda kuddamu kweyagala nga we bali. Nkikakasa ne kitaawo we yafa si lwe wakoma. Naye okubanga Allah akuwadde foundation gye watandikiramu mu buto yekwagazisa eddiini, kati naawe wobanga oyagadde eddiini kyeteekemu, tonnazaala oba wazaala abaana ababo beera nga obakuza mu ddiini. Tubeere nga abaana abaffe betusomesa eddiini dani okufa ku abaana ba neiba. Ogamba ekyana kya gundi ekyo tekyebikkirira, ekyana kya gundi ekyo ekiwala tekikola kiri ku ddiini. Weebuuza ababo bali ku ddiini? Omwana yenna example ennene mu maka alina kulabira ku bakadde be. Weebuuze omukyalo wange yeebikkirira. Weebuuze nze taata esswala ngisaala mu jjama. Taata we nnaabanga ngenda muzikiti n'ensaala jjama, haqqan omwana agenda kungobereranga. Naye bukeera ku makya nga taata naawe subuhi ogisaala ku ssaawa 2, ssaawa 3 nga bukedde. Teeberezaamu abaana bo bagenda gisaala ku ssaawa mmeka? Teeka eddiini mu maka go. Keera ku makya ogamba omwana wo omuto gundi yaziina musaale jjama. Omwana kigenda mukuliramu ng'amanyi nti nno esswala y'omusajja eba ya mu muzikiti. Esswala yonna ngisaala mukadde kaayo. Esswala yonna we nnaagikeereesa ne Allah agenda kukeereesa ebintu byenjagala. Omwana wonna amukuliza mu eyo embeera agenda kukulanga yeeyagalira mu ddiini ye, eddiini ye ng'agimanyi, ate wallahi ng'agisomesa n'abantu abalala. Sande yaggwa twasoma kukozesa ebintu 5 ng'ebitaano tebinna kutuukako. Naye tulina ensonga gye twayogerako, ensonga y'okukozesa obulamu bwo ng'okyali mulamu, Allah nga tannakuleetera bulwadde. Ebbanga lyonna oba okyali mulamu beera nga oteeza Allahu jalla waala. Twebaza buli omu eyacontributinze ku piki eya SK Muslim Dawa omulimu. Tusaba Allahu jalla waala abeere nga aguteekamu baraka.
kozesa nnyo obulamu bwo ng'okyali mulamu nga Allah tannakuleetera bulwadde, nga obulwadde tebunnakutuukako. Essaawa eno tulina muganda waffe Faiki, yali mulamu alhamdulillah, Allah n'amuleetera obulwadde. Fumitirizaamu, Faiki taba kubanga akola emirimu gya Allahu jalla waala, Faiki taba kubanga nga asoma eddiini, Faiki taba kubanga nga alambula abalwadde, Faiki taba kubanga nga asomesa eddiini. Wallahi sandibadde wano nga njogera ku Faiki. Ebbanga lyonna tubeere nga tukozesa obulamu nga Allah akyatuwadde, nga omubiri gwaffe gukyali bulungi nnyo, nga Allah tannatuleetera musuuba gwa kulwala. Essaawa yonna konna koyina akatono, beera nga oyamba Faiki abeere nga awona, alina ekirwadde ky'ensigo bwe buzibu bwe, naye tusaba Allahu jalla waala amusuuse abeere nga amuwonya. Obuyambi bwonna abasinga mwabirabye, obuyambi bwonna mubadde mutusindikira, tubeebaza nnyo era obuyambi bwatuuse, era omulwadde akyetaaga obuyambi bungi nnyo. Tusaba Allah abeere nga aluŋŋamya emitima gyaffe n'egyammwe mwenna abandaba era abampuliriza, tubeere nga tuyamba munnaffe. Ebbanga lyonna wonaakoze ebintu bino byonna tubitunuulira, naye nga background yo wansiiwo tutandikidde ku musingi gwa busiraamu. Twebuuze, tufa nnyo ku baana baffe okuba essimu ewaka, owa booda aleese ettooke, owa booda aleese ennyama, owa booda aleese ebintu, naye nga tokubidde ku mukyala wo mubuuza abaana abo dhuhuri yatuuse, abaana abo basadde, abaana abo bakoze ku ibaada yonna. Naye tufaayo nnyo n'ogamba omwana abaana baalidde, abaana banaalya ki ya Allah? Soma nnyo edduwa eno ogambe rabbi habli minas swalihin, ayi Allah nsaba ompe mu baana bange omulongoofu. Kale abaana bonna bagaana, funayo omwana ogwa omu, wallahi omuteekeko nnyo omukono ogw'amaanyi mu ddiini. Ekikulu omwana ono agenda kubanga bano banne abatasomye eddiini agenda kuba abasika. Allahu jalla waala abeere nga abaluŋŋamya, nabo babeere nga bakolaki? Basoma eddiini, babeere abaana abalongoofu. Tusaba Allahu jalla waala abeere nga atuwa abaana abalongoofu, naffe ffennyini abeere nga atuluŋŋamya, tubeere nga bwe tuba tugenda okufuna abakyala tukyuzinge abantu abatuufu abanaatuyingiza ejjana, si abantu abagenda otutwala mu muliro. Omukyala atali mulongoofu wallahi atama, omukyala ng'eswala ye yakukaka atama, akulumya omutwe. Tubeere nga abaana abaffe bennyini tubasomesa eddiini. Va ku baana ba neighbor, va ku bantu b'otambulira, omwana wa boosi oddeyo n'onyumya n'ogamba bannange ekiwala kya boosi kyange bannange kiseegu nnyo, ekyana tekiyina ddiini. Weebuuze, ewange abange bayina eddiini, abange basaala, abange beebikkirira. Omwana omuwala owange bw'ava ewaka, shariya gy'ayambadde agibeeramu mpaka gy'agenze, paka wadda ng'ali mu shariya, akakaya takajjaako. Bwe tunaakola ebyo byonna bye twogeddeko, wallahi Allah agenda tuwa abaana abalongoofu. Ekikulu ennyo kubeera nga abakyala be tufuna n'abasajja be tufuna balina okubeera nga balongoofu, nga bali ku ddiini ey'ekitiibwa eya Allahu jalla waala. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.